Olutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya webala emirimu gy'otuusizaako engalo. Walusimba Evans mu studios okutuusaako program Olutindo. Kulika yannyuse akyakola genda mu maaso. Gwe munnanga afuniddemu ebizibu nyongera okusaasira ate n'afuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Nina Sentamu Sewandagi mu studios olunaku olwaleero. Kenneth Poka Kande sinnaba kumulaba ne DC RDC Bamwine nabo tebannaba kutuuka. Tujja kubanga tutambula. Olwaleero lwakusatu naku ziri nnya mwezi ogw'ekkumi 2023 gwe mwaka. Parliament olwaleero ezzeemu n'etuula ensonga nnyingi zeeyogerako. Naye ensonga ze yalesse mu ddiiro ne speaker okwongera okuwaayo akadde y'ensonga ya parish development model naddala emiliyoni emu eyayongeddwa sente ezitamala. Omanyi ne mu nnyumba nsulamu n'abakola ku bintu ebyo naye bw'otunuulira abantu abawandiisibwa ku ssente ezo abamu tebannaba kufuna oba bayinza n'obutafuna kati ate ennamba nnene. Bw'otunuulira n'ebiri ebyaggwa mulimu abataafunira ddala olw'ensonga ennyingi. Abamu bagamba tezaanonebwayo naye ensonga ezo nazo weeziri. Ebyobulamu Palamenti y'eggulo omukulu leader of opposition yabadde omuteesa wange. Speaker bwe yabadde ayanjula olunaku olw'okusaba n'agamba bonna buli mbaka wa Palamenti yenna ayitiddwa era bagenda kusooka kubaawo okugema. Mwami Mpuuga n'abuuza lwaki emikolo emirala gyonna egibeerawo nga kwetuli ng'abantu babalala tegibaako kugema naye olulaba pulezidenti okugendebwa pulezidenti buli omu n'agamba nti nno okugema covid. Minisita yavuddeyo n'agamba nti covid akyalimu era kumpi abantu wabaawo abantu abafuna abakeberebwa nga balina covid. Naye ensonga eyo speaker n'asaba minisita akomewo ayongere okuginnyonnyola. Nina essanyu nali wano ku TV kooti lwe yata omusinga wa Rwenzururu nendaba mpozi bannakaseese omusinga abantu be babayita batya omusinga wa Rwenzururu abakonjo nendaba abakonjo ne bannakaseese bonna n'abo abagoberezi b'omusinga abaagazi b'omusinga n'abantu b'omusinga bonna ng'essanyu lye balina nga pitirivu. Essanyu eryo nange lyampitirirako nenjagala n'okujja ebiyengeyenye nga ndaba bantu basanyukira omuntu waabwe. Naye ate obuzibu ne bujja waayita akaseera katono nnyo essomero ne lirumbibwa abaana ne battibwa. Naye olwaleero Kaseese awuumye omusinga ngazzeeyo mu kitundu kye okukulembera abantu be era Kaseese olunaku olwaleero awuumye. Eyo nsinga kumanyayo mukyala Winnie Kiiza waliwo n'omubaka Atkinson erinnya lyo manyi alina n'omanyi ayogera oluzungu nga alina engeri gy'ayogeramu oluzungu n'abalala. Naye tuyozaayoza omusinga okuddayo mu bantu bo n'abasinga mwenna abakonjo bannakaseese mwenna mukuliko omutima ogwo kirungi nnyo. Sewandagi lamusa kubawuliriza. Banyabo ne baseba bawuliza Radio Simba akawungezi kaaliro yonna gye musinziira balamusizza abalina emirimu n'embeebaza gye mutuusizzaako engalo. Abatalina mirimu temuggwamu maanyi mwongere okukuumirawo okumpi. Bw'oba weetaaga biwandiiko bifune. Kisingako okubeera n'akambe nga tolina ky'owaata than okufuna ky'owaata nga tolina kambe. Njagala okusaasira abo bonna abafunye ebizibu okuva Lusaasemba y'okuwuliziganya ebitali bimu
ate nawe mukwano gwaffe nyongera okusaasira kubanga era kyenkakasa emmotoka yo tennalabika. Abasajja baagibba naye era kati ebbanga bwe lituuse nga tennalabika. Ndowooza ngambe bugambi ku Pawulo Ddungu wano tukusondere busondezi tugule endala kubanga Uganda ne bakubbako emmotoka n'omala ennaku 3 nga togirabye. Eyinza okuba nga yaggwera dda ssebe bw'ayise mu sipeeya awo nga baagitemaatema. Njagala kusanyukirako abafunye ebirungi mu bulungi. Naye mukama wange mu ngeri y'enjawulo nzikiriza nnamuse ku bayizi bannange mu kibiina ky'amateeka ekya54 ekya Makerere University, naddala Kato Ow'eddembe, Kennedy Max Bwiranda awamu ne mukwano gwange Genesis Akampwera. Batumidde nnyo ne mbebaza okuwuliriza. Okay. Commissioner Bamwine amaze okutuuka. Njagala olamuse ku bantu naye senior wange muganda wange Kibazo yantisse obubaka. Nangamba Bamwine ayongere okwadvocatinga enkola ya biogas teweerabira omujjukiza. Ne mugamba n'omulundi oguwedde twakyogerako n'agamba nti nno nange ne musuubiza okwongera okwetaba mu mbeere programs ze naabeerangamu okuba nga nzijukiza abantu okukozesa biogas. Naye ndowooza nange nina kusooka kujja kusoma nakuyita nina okusooka okujja okusoma ntegeeza abantu n'okubaagazisa nange ekintu kyendabako. Lamusa kubawuliriza. Wole nnyo mukulu Evans. Njagala kutwala mukisa guno kulamusa kubatuwuliriza mwenna ku Radio FM Enganzi. Mukwano wange Sewande nkulamusizza. Njagala kwebaza abo abasobodde kuba nga baatandika kulima kubanga kati enkuba ettonya ddala. Wadde ine empisa mbi yonoona ebintu naye ekyo tukikugaana okulima kubanga si buli kimu kijja kwonooneka. Enkuba kasita weeri. Njagala kubasaba Uganda tukyalina ku mukisa tutulinga ensi endala zonna. Kati bw'ogenda bw'olaba ku headline inflation wa globally tulimu abo abali wansi 6.3%. Naye kituleetera headline inflation yaffe kubeera wansi. Omuwendo butawannaabuuka ekiyitiridde kubanga tulina emmere ku lw'enkuba. Naye ensi ezitalina emmere ne bw'ogenda wano mu muliraano Kenya embeera yembi okusinga yaffe. Lwekyo mbasaba ebyenfuna nga bwe bikyayonooneka mu nsi yonna tukozese ekyaffe kitulina ekyokulima emmere at least ebirala bigaane naye nga bina emmere waka eyisa ey'okulya n'okufisako n'otunda. Ekyokubiri yes njagala kwebaza mukulu Kibazo wabula luli naawulira nga ate nga ataddeko disclaimer. Yaga kituufu biogas nnungi naye simanyi baani abagizimba. Ze kati kanyongereko biogas nnungi nze kenyini ngikozesa wane wange ekyanja. Evans nakuyita ntojjulabe ate nze n'abagizimba mbamanyi. Anti yaŋŋambye n'ennamba y'essimu eyiyo ogigabe. Eyange 0772 42 36 58. Tujja kuddamu tugisome nga tumaliza program kubanga nze abagizimba mbamanyi mbakukwasa mwe nemugenda nemukola ebi kubanga lyale Uganda eno wetutuuse nibwowulira bino by'obutonde bw'ensi climate change. Singa naddala kati kale kansooka enyombesa abalina ente abo bensooka kuyombesa. Nze nakulira mu nte. You can imagine almost at 50 years of age nga simanyi nti waliwo ekyamagero wano ninga nti ziri awo omuliro gutuguyitako ekijimusa tukiyina ninga nibuze bantu bangi abalina ente 2, 3 n'ekikumi ninga bakyalwana n'enku bakyayonoona obutonde bw'ensi. Ate kino bw'okifuna kiri clean. First of all tikyonoona mawugwe. Ekyokubiri tikyonoona butonde bw'ensi. Ofunamu ebintu bingi. Mbakubiriza mwenna jangu olabe boyantu okutambula kulaba okudda kunyumya akudda kukola naawe. Kyokubiri
ng'eggwanga tulina ebintu bingi ebitusoomooza naye njagala kuyozayoza gavumenti ya Uganda n'Abannayuganda. Ngenda kusaba singa obunzikiriza nja kukwanaganya ekitongole bakiyita PASAID. PASAID kye kitongole kya Presidential Initiative eki promoting what ekitumbula abaana okusaasaanya okusomesa okutunda ebintu byaffe ebweru. Wiiki ewedde twafuna babayita banagaga bamusigansimbi abava si musigansimbi bukana ne banagaga abava mu ggwanga lya Algeria abantu kumpi 15,000. The Algerian delegation President Museveni yagenda mu gwokusatu ne basayininga endagaano z'okusuubulagana. Kati basindika wano delegation y'abantu kumpi 15,000 ne bajja bamaze wano kumpi week number era ne bakakasa ebintu bingi ebibagenda kutwala kuva mu Uganda naye bikulembeddemu bya bulimi, fruits, ebibala, fruits, ebibala, enva, horticulture, amata, enyama, so bintu bingi, very wide range. Then wabera nabagenda ku investing mbera nga oil n'awalala. Nayogedde nabo aba PASAID nti mukozese empewo. Tulina radio eno Simba. Abantu balimba Simba etuuka wala. Ate ewulirizibwa. Emikisa ng'egyo bugijja. Mujje ku radio ng'eno bakuyita kwanja. Mujanje buli omu alondemu. Era mu kimu kibatadde kwendagaano avocado. Avocado kika kya avocado bakiyita ki? Macadamia. Ate kika kya avocado. Kikulira mu myaka 2. Ekyo kyo basayininze endagaano ya myaka 2. Nti bw'oba ekiti kimu kivaako ebibala 3,000 z'ekiro 15,000. Now, bw'obalamu ekiti kimu kivaamu kumpi miliyoni 3.5 omuti ogwo gumu. Kwegamba opportunities ng'ezo Ministry of Trade yandibadde ejja wano n'esomesa Bannayuganda. Kati buli omu n'atandika kukola ng'amanyi nkola kino kivaamu kino. Onkyusiza. Naye byonna nga kasiteka weebiri. Njagala kuyozayoza Bannayuganda ekyo twakituuseeko era nja kugenda mu maaso aba PASAID abakwatibwa kw'ensonga eyo bakwanaganye nammwe bajje mu communities basobole omuntu kati atandike kulima ng'amanyi nti kyalima kirina n'akatale. Kambaagaliza okuwuliza kulungi. Onkyusiza bw'otuuse ku nsonga eyo. Olunaku olwaleero abakugu mu by'okulima waliyo abavuddeyo ne baga nti emmere yaffe naddala kasooli emmere ey'empeke tekyali ku mutindo. Erina n'akalwadde ako. Aflatoxins. Kaakati lwe luwumbo tuluyita oluwumbo tugiyita tutya sewandagi mu Luganda ewaffe? Luwumbo. Aflatoxins. Okuwumba. Empumbu. Bwe tuba nga tuli mu mbeera eyo era ntunudde ne ŋŋamba nti nno ebintu bingi ebijja ogenda n'otunuulira biogas gw'oyogerako gwe twogerako bw'aba nga asobola okuvaamu n'ebigimusa. Naye essaawa zino buli kintu ekikolebwa kipya. Tetukyalina nsigo ya kasooli eterekebwa. Nga nze bwe nakulira ewantoni wano nga kikyali kyalo n'enkimaziza nyirawaawo n'enaggalama wali mu bajjajjange bombi be nakuliramu nga banoga kasooli ne bateeka ku kibanyi. Ekiseera bwe kituuka nga tujjayo kasooli oyo nga bamwanikako katono nga tugenda nga tusiga kasooli.
era kasole bwe twamukungula nga tufunako n'omwala gwe tutereka n'ebijanjalo bwe gutyo n'ebinyeebwa bwe gutyo okiwulidde emiti gya muwogo twalinanga n'akanimiro akenkananga bw'olaba studio eno jajja n'asuulamu emiti ne gikola ebimererezi okiwulidde ne lumonde era n'atemayo obukata amalagala ne gabeerawo ebitooke nga tulina endukusa oba buli kika kya kitooke nga kyokola kyojjamu ekirala naye kati ne muganda wange kibazo nzijukira nagendako ewuwe ne mugamba mpa ku nsigo y'omuyembe ogwo nangamba ensigo tojja gisobola omuyembe ogwo bwe gunaamala okubalayo embala nga 2 ate nja kunoonya mulala okitegedde nali ngenda mu kyalo ngula omuyembe ku kkubo jjajjangu mugulira bino ebinene agulyako gumuwoomera mu ngeri ye aŋŋamba ensigo eno kangitereke ensirika saamunyega kintu kyonna naye oluvannyuma yaŋŋamba ensigo gye wampa nga teyakula ne munnyonnyola kakati bwe tubeera mu mbeera bw'etyo ng'ate abantu bajja buzzi kwongera kulima nkola ki abalimisa baffe gavumenti yaffe naawe bekikwatako bwe batunuulidde ebyobulimi byaffe nga bw'otunuulidde ne budget eweebwa ssente oba ekitongole ky'ebyobulimi oba minisitule y'ebyobulimi engeri gye bagibudgetingiramu ku ebyo byonna naye nga buli gye tutambulira tunona bagenda kujja mu byabulimi na bulunzi. Mwami Evans nze kyannema kwe kusuubiza abantu ebiri mu ggulu kubanga sigendangayo sirabanga avuddeyo n'atunyumiza ebiriyo nze mbabuulira ebiriwo kyonna kyekiri one kituufu nti ensigo zaffe ezisinga obungi baziyita bati tezikyaziri z'okutereka noddamu n'ozisimba naye mu bitundu ebimu kati kankulage bano abasajja boolaba bayita bazungu kituufu baagala ebyaffe ebyenzaaliranwa bibadde yogerako bibaagala babiyita organic bibaagala naye ate bo batuwa ebitali organic ebiri artificial kiki kingamba mpuliriza Abanyankole balina olugero nti omulimi atunula wansi tatunula waggulu kubuuza enkuba enaatonya ddi naawe wadde ebizibu byonna weebiri naye emiyembe mu bitundu ebimu gikyalimu eyo gundi kati kasava actually mu mawogo kati tulina erimu improved etalibwa buwuka biki ebyo mwebiri nze kinsaawa na Uganda kyekiriwa tolwana nekyotasobola gwigenda ku ekyo ekisoboka ate ekiriwo endukuso zimanyi mu bitundu ebimu gyeziri awati zikyaliwo so tuganta munange twabeeranga endukusa wano kati zikyaliwo tukole nga Abanyankole nze nasoma ebyafaayo Abanyankole mu byafaayo binasoma baali bapakasi mu Buganda bwe yajjanga kupakasa mu kuddayo oba kupakasa emyezi 10 oba myaka emeka yateekwanga agenda n'endukusa agenda n'amalagala n'ebiti by'amawogo and that's where the seeds came from naffe tukole kyekimu kitundu kyekina gundi yitwagala guli gyeri ensigo kyegitwagala kyotera gyeri tuteekwa kuzitambulira ennaku zino ensi ente z'egundi zibadde ziweddewo ente z'Enyankole they were about to extinct naye about 10 years ago Abanyankole kubanga ffenna twagenda mu z'amata kubanga ziri tezirina mata kati abantu ne bagenda nga bazimalawo but I can tell you now abantu baatandika kugenda kunoonya even zakyaziyina kati bazzeemu ne bazizaaza buto so ebizibu mu nsi mwebiri naye ebizibu bibaawo ku lw'abantu now ekyo nekitongole kimpite kya pasaid kirinamu ekitongole ekyokusomesa abantu biki byetaaga kulimibwa era birimibwa biba bitya
even now pasaid Minister of Agriculture naye mweri kati naye saawa eno eri mu kaweefube waba extension workers waabwe okuga abantu mbagamba ki kino kibateebwa kulima kubanga kati tugenze mu busuubuzi bw'obulimi babiri bikulima nga tulya buli naye kati twagala abantu batandike kulima amanyi nti bw'aba afiisizaako asobola kutunda kubanga katale bwe kali si bya muntu kulima nga bw'ayagala revolution bwenkyukakyuka si ya lunaku lumu kino kinjogera projection eri emyaka 5 nti by 5 years ebirime byaffe bisinga obungi bijja kubanga weibiri ekirungi akatale weekali kafuniddwa tikamara nako tukyanoonya n'obulala naye at least abantu batandike kumanteka kinfulumiza kyonna kiina ekiraga nzikanya naawe ku kya aflatoxins nze waffe ntulita oluhumbu era nohabulikoletia okuwumba ndowooza kyekyo twagala oba titwagala as a government deliberately tuteekwa kuyigiriza abantu baffe ku mutindo kati ku seeds nemwanyi zenyini by the way nemwanyi nziba zinoganga zikyali ntona nziwumba ebintu ebyo tuteekwa kati as a government okuyamba abalimi baffe about post harvest handling oli bw'aba alimi kintu kye akiterekawa. Okay, Sewandagi ensonga eyo gw'oli musajja mulimi naye ebyaffe bye twandiise ng'ebyaffe bigenda bituggwako buli kaseera n'osimba kasooli n'omutunda ate ensigo n'olinda ate kugula ndala n'ebirala byonna mbadde ntambulako mu Bulemeezi bw'otambulako mu Bulemeezi eruweera awo akatale bakayita bali kyewuunya n'obulala obwo nga ntunula ndaba emiyembe naye nga ndaba ate kati emiyembe egyandibadde girimu eruweeru nga mitono ate egiva e Kenya gyemingi mu butale bwe butyo n'obutale obw'oku nguudo ne kagoogwa atandise okukyuka twalinako wano omukugu n'agezaako okubaako engeri gyatukyusizaamu ku nsigo nga n'okusoma weekuli naye ate nakwo okwo kulabika nga tekukyali simanyi Namulonge bw'atambula naye mwami Kibirige yaliwo omugenzi agezaako okusomesa okubaako engeri gye tukyusaamu naye kati Uganda simanyi kituuse ku ntereka yaffe na ku kirime kyaffe buli ekirimibwa sooka onzikirize nga sinatuuka ku kyombuuzizza neegayirira abakuumaddembe ng'omu ku balwanyi ate abaafiirwa abantu baabwe nakugamba nafiirwa abantu bana taata wange ne baganda bange 3 mu lutalo lwaleeta gavumenti eno mu buyinza omulimu omukulu gwa Uganda Police mu ssemateeka wa Uganda kukuuma mateeka n'obutebenkevu bw'oyingira mu Police Act etteeka erifuga police oyongerako okukwasisa amateeka ebbaluwa gye bawandiise tugirabye naye kyalibadde kikola amakulu mangi singa bakuttewo obukwasi omuntu gwe balaba nti alina etteeka lyamenye than bo okwefuula abamenyi b'amateeka emituzeewo mu mirembe gy'obote giri mwami Evans buli mukwasi wa mmundu nja gikuweerezaako ogisomaawo poliisi gyewandiise ku lunaku lw'enkya abalinda Kyagulanyi okomawo nakinaki naye ku mulembe gw'obote wali omukwasi buli mukwasi wa mmundu yafuukiranga ng'ayina ennyukuta eyaffa netta nga bw'agamba nti fa ofa bw'agamba nti bakutte era bakola ki bakutta nga bo balowooza nti mbudde oba ayinanga obuyinza obugaba obulamu oba obubujjawo obugaba olukusa olukola buli kintu njagala kutuuka ku bino by'otunuulidde nze buli lwe njogera ebigambo bino oluusi ntunula nnyo gye tuvudde emabega ddayo emabega wakati wa 1986 buli luguudo olwajjanga mu Buganda lwajjanga kunonamu mmere oba kunonamu ssente eziddayo eka abantu ne bazimba amayumba ag'amabaati bamwe najja kunjulira kubanga ewaabwe akimanyi nti before 1986 teriyo muntu yalina nnyumba ya bbaati waabwe eyo nga takolangako Buganda wano buli alina ennyumba ya bbaati eyo naye ayogedde lwakuba ebbaati talyogedde agambye baddangayo n'ensukusa ensigo n'emiti gyamu n'amalagala wano bwe bagenda kati e Dubai ne bagenda America ne badda ne bazimba ennyumba zaabwe era ne tuziraba
wadde nga ku mulembe guno abasinga obungi abalina ennyumba buli gy'otulako n'ogamba nti tobuuza gy'akola omanya nti oyo akola mu gavumenti y'omu ku bazifuna zino ez'endola. Naye gavumenti ya mwami Museveni bwezze mu buyinza eyina ekintu kyereese, era mbadde nina mukwano gwange musanzaawo wabweru ku radio Simba ne mugamba nti n'omuntu gwe nali njogera naye nangamba nti mwami Sewanda gimulekeraawo okuyimba obwavu. Obwavu bujja kuwona naddala mu Buganda wano ng'Abaganda ettaka libaweddeko. Bwe baliba bakyalina ettaka tosuubira bwavu kuva wano. Kiki ekireeta obwavu Evans? Nze nakulira Nanziga mu Busiro. Nga bwe tuba twagala enva twagendanga okufuna enva ku Lwasande. Ate olw'Essande olwo nga nkwata kikapu ne ŋŋenda e Bulwanyi, ne ŋŋenda e Namutamala, ne ŋŋenda e Bbunga, ne ŋŋenda e Buttakkesu, ne ŋŋenda e Nanziga waggulu. Nga ki ekintwalayo? Muzeeyi wange Yowaana Sekandi yali yalina minzaani ze yagulanga nga buli bapimisa minzaani ye tukimawo kiro y'ennyama. Nga zino ennaku endala Doodo waffe twabanga naye nga waali, muwogo nga tumulina, ettooke nga tulirina, ejjuuni nga tulirina, lumonde nga tumulina, ebijanjaalo nga tubirina, ennyaanya nga tuzirina, ebinyeebwa nga tubirina, obutungulu nga ku dduuka tugendayo kugula mafuta, munnyo na sukaali na sabbuuni. Ate ne sukaali tetwamugulanga. Ffe Bulwanyi twali tulinaanye essamba y'ebikajjo ey'Ennantongo. Twagendangayo ne tujja ebikajjo Ennantongo ne tubisimba awaka. Kati ebikajjo bwe twabisimbanga awaka tubisekula ne twefumbira caayi waffe owa sukaali. Kati ono sukaali omulala babaaba gwe baaleetanga abaana Bisere, baba Namuleme, baba Kakembo, baaleetanga sukaali waabwe. Oyo waabangawo ejjiikoyo gy'osimbanga eryegi. Nze era ngenda ne ngamba abaana bange nti mulekeraawo okunywa sukaali. Nze najja ekiseera kya sukaali bwe kyabanga kati tugenda mu sidoni ya Christmas, batandise okujja olwo. Buli ajja aleeta sukaali. Kati okuva guno omwezi paka January ekyo gyabanga ebikajjo tubiwumuzizza olwo ate bikula nabyo. Naye nga ngenda n'ensimba ejjiiko yange ya sukaali ne ngisibira mu keesi ne nkya bwe ntyo nenywa caayi ku Sande nga mu kikopo kyange mulimu ejjiiko 7. Nfuka ku bbinika bwe nti sitabula. Nenywa n'empewetako ne ku mumiro. Ebyo bye biseera bye twabeerangamu ng'ewa Yowaana Sekandi mu biseera by'oluwummula tubeerawo abaana 6. Naye Yowaana Sekandi yali akoma mupittu. Naye ng'alima mulimi wa mmwanyi, lumonde, muwogo n'ebijanjalo byokka nga bye tutunda ne tusoma. Olwaleero Evans bw'obanga abaana bo sente school fees wazimazeeyo weeyise emikono mu maaso tezinnaba kuggwayo. Naye ng'ate oyina 3 oba 2 basingawo toweza 10. Wali twalwerangawo abasukka 6 awaka nga ffenna muntu ogwo yatulabirira. Naye bino bigenderere. Nabadde ngamba omuntu awo nti mu Buganda temukyali mu kibira kye bayita nakyo forest. Ekibira ekitonde nga kya butonde temukyali. Bw'obayagala okumanya gye batemye ebibira, kwata ku lw'emikyana tandikira awo ebujuuko. Wennakirabye wennandikiriziganyiza naye ate nakyo lwakuba kisaakirambudde nnyo ndowooza bizinga kati. Nabaddeko ekalangala weekend. Wajjudde binazi. Nga byalinga bibira. Nagenza awasinga n'emiti nagirabye. Naye ate n'ebinazi nabyo gye biri. Naye n'emiti nagirabye gye giri. Ndowooza kati byasigala eyo. Buvuma byo bizinga kati ate nayo bigenda nabyo bigenda bikola ki? Babisaanyaawo. Kati omuntu ajjawo ebibira bino ayina ekirala kyaleeta. Jjukira akawuka akalya muwogo katandikira wano. Muwogo leka mutugobako. Kati bwe kamala omutugobako ne tuleeta eddagala ne tulifuuyiza mu ttaka. Kati ebigimusa bifuuse ebigimusa. N'ebijanjaalo tokyasobola kubirya okujjako ng'obifuuyiddeko ekigimusa. Simanyi waliwo akagulini, waliwo akakola katya, bwe bituuka ofuuyira, kufuuyira. Naye nga lino eddagala erimu lye baleeta liri fake. Nina gye nagenzeyo ng'abantu ebikubi batawaanya. Kamala okuba ku bulango tukomewo ojja kutandikira. Wampuliriza omulungi. Tukyagenda maaso. Engule ya Lubogola Simba ow'enkima ye Ntokota Elisa Masannyalaze ava Kisagazi Kiboga. Ow'enjovu ye Sseggujja Franka
ava Nakifuma Mukono, Owenge ye Kasule Muhammad, ava Kyalinja Kyoga Semuto. Batuuse dda KCB Bank, Party Beverages, batukolera Kayali Kale Powder, bannaffe aba KCB Bank for People for Better, n'amakampuni amalala. Eliana Adweya Semaduuka w'ebizimbisibwa wali Mubende, ng'oyingira ekibuga Mubende, buli kizimbisibwa kyonna bakirina, n'amasomero omuli Bulemeezi, SS Vumbaawo n'abalala bangi. Sewandagi, tukyagenda mu maaso n'ensonga eyo. Okusinziira Bamwine we yayanjudde, n'enzijukira nti waliyo ate omulanga n'abakugu abaleese ensonga eyo, ate nga buno bwe budde. Wabadde ogenda mu maaso ebireetebwa nga bifaananye wano nti biri substandard. Gavumenti emisolo yegireeta ne giyingira wano, naye njagadde okwebaza nnyo mukodomu wange Sendi Kawandula Bigambo yabeeranga wano kati n'agenda y'ebweru, abaddeko ng'atuwuliriza, ne mukwano gwange Makyati Serwadda naye kwali. Naye kati bwe bireese ebyo wano emmere n'etuggwako. Nkugambye lulinga buli luguudo lujja wano kyakulya ne lutwalawa eri. Kati buli luguudo lwonna oluyingira mu Buganda luleeta mmere. Tulina n'enjala yatuluma ne batuleta lumonde okuva Embaale. Ne mbadde njogera ne Makyati Serwadda nali njogera naye, musajja omusuubuzi wa kasooli, ate ye mukugu mu bino okubimanya. Nambuulira ekizibu kya aflatoxins. Nakati buli lw'owulira akagambo toxin omanya obwo butwa. Naye ministry eyali badde eyamba abantu okutaasibwa mu mbeera zino ye ministry ya agriculture. Naye ate ministry ya agriculture wano waffe Uganda, gavumenti gyesinga okusolozaamu ssente nnyingi mu misolo, naye ate bw'ebezzaayo ebyobulimi ezzaayo katono nnyo, kumpi n'obutaddizaayo ddala, kubanga n'akatono kezaayo mu byobulimi ate kagabanwa misaala gy'abo abanene abali mu gatongole aganene agakolokola ki okunoonyereza. Naye yaŋŋamba bw'ati nti aflatoxins ezo mu birime byonna zisinga kubeera mu binyeebwa. Naye nga aflatoxins ezo zibeera okuva ku nsigo. Bw'ofuna ensigo ng'erimu aflatoxin, already ojja kufuna ekirime ekiddako waggulu nga nakyo kirimu aflatoxin. N'abeera mu ttaka mw'olima gwe bw'ojja okulima already ensigo bw'ogiteekamu ng'erina aflatoxin, ate ne mu ttaka akola ki? Agendamu. Kati ate bw'ava mu ttaka aflatoxins n'ozisanga w'otereka ensigo yo. Bw'ogenda kuterekawo binyeebwa, bw'ogenda terekawo lumonde, oba oterekawo kasooli, aflatoxins n'ozikola ki? N'ozisanga awo. Naye obuzibu obusinga okuba obunene nnyo buli ku gavumenti y'Abamwine bano. Manyi Bamwine no mulimi, njagala nnyo kumwogerako nga mubuulira. Lwaki obuzibu buli ku gavumenti yaabwe? Gavumenti yaddira ng'emaze otegeera nti kati wane waffe ettaka likalattuse, ebibira biweddewo, tulitaddemu ebbomba na biki na biki, lifudde, neddira ebyobulimi oba ebyuma ebirimisibwa, katugeze nga tractor, enkumbi zino entonotono ennene, gavumenti nezisaako omusolo nga mungi nnyo. Kati tractor bwe mala okubeerako omusolo omungi ennyo n'amafuta geekozesa nga aliko omusolo mungi nnyo, Bamwine ne Ssentamu abatalina busa badda mu kulimisa bomba. Kubanga ebbomba erimako okusinga ng'owa tractor bwe yalirimye, nti afuuyire ebbomba asobola okulima yiika 3 olunaku, n'owa tractor asobola okulima yiika 3 mu ssaawa ki? Emu. Kati bwe mala okulimisa ebbomba n'odda okolera ebirala, n'odda mu kuliikiriza ttaka, oleete ebigimusa, oliise ettaka, naddala ffe abatalina busa. Kuba baba Bamwine ewaabwe obusajja ebuli ente bazirina mu bungi ezibamala okusobola okuliikiriza ettaka. Ate n'eryabwe ettaka bagenza otandika oddirimako ebirime bino ebya bulijjo nga litutte emyaka mingi nnyo nga tebalirimaako. Bo babadde bakola omulimu ogu gwa kulunda nga tebalima mmere. Era emmere gano amatooke na bino ebiriwo olwaleero baakabitwala ennaku zino okutandika obbikola ki? Okubirima ewaabwe. Naye obuzibu buli mu gavumenti. Naye ekyo twakyogerako dda nti abantu abateekerateekera mu nteekateeka eno eya unitary nti bateekateeka nga kibateekateeka tebakimanyi. Twali ekyokulabeerako ntero Chua. Senga oddira Ssentamu Sewandagi n'omuwa okubeera minisita wa agriculture, fisheries and animal husbandry, nga Ssentamu amanyi kulima kwokka, tajja kusobola kuteekerateekera Bamwine balunda. Lwaki? Ssentamu bw'alaba omuddo ku ttaka
ye waabwe akuza amanyi nti omuddo baguwalana tegubera kuki ku ttaka ate ye Bamwine ku ttaka ayagalako omuddo namaki namazzi ate mukwano gwange ali essese sali ng'omulimu gwe gwakuvuba ekyo kyamanyi naye bano kye batukola kikyamu nti n'okuvuba kwennyini mwami Bamwine nayogerako naawe wano nenkubuulira nti abantu baddi omanyi Evans nti okutambula n'ennuuni y'empuuta musango ogwenkana n'omuntu atambudde n'emmundu okimanyi nti okusanga n'ennuuni y'empuuta kisobola okukubya ne bakunyika mu mazzi n'ofiiramu just ng'otambula na nnuuni ya mpuuta naye bano abakola bino buli w'obasanga bantu baludda lumu boogera olulimi lwe lumu ne Bamwine ekintu kino tukyogereddeko ebbanga mwami Evans nakugamba wano ntera nnyo kyogera nga ndi ku radio Simba wano omusajja Sekalaala saagala gamba MD wa radio naye Aga Sekalaala ne munne Enviiri baakeera ku makya bwaba ne balyoka batandika puroguramu yaabwe nga bagiyita Vanilla Bugagga ne bamanya nti bwe tukola ekirime kino kuba bali balimi bakkooko mu kyaggwe bwe tuleeta ekirime kino mu bantu baffe kijja kubagaggawaza ffe nga tulowooza byakusaaga mwami Sekalaala yayogeranga ku radio nga Basimba tennabaawo naye ffe puroguramu ye nga tugiwuliriza nnyo mu ddoboozi ly'entonotono n'enviiri etonotono twagenda okikakasaako nti Vanilla Bugagga nga kumpi ekibuga Nkokonjeru abaana abalimi Vanilla bakifudde Kampala naye wakati awo nga musajja watu atandika okukulaakulanya ekitundu kye ate era ababbi ne bayingira mu Vanilla ne bamulemesa twali wano naawe n'ogamba nti amawulire g'enninye bagambye nti Vanilla agenda kugwa ebbeeyi ekyamazima n'agwa ebbeeyi kati mutabani wooli eyatandika Vanilla ye ssentebe w'abalimi n'abatunda Vanilla naye takyali mu basuubuzi be bagamba nti abatunda Vanilla kubanga bali bemmanyi ku kibirime kyabwe nga baali bakikoze mutabani wa Nviiri ye yabivaamu n'oluvannyuma lwa kitaawe okufa awo wokka mwami Sekalaala bwe yali akoze ng'ali awo wokka eryessaza ly'Ebugere ly'Ekyaggwe lyali limaze ate kati si lye lisinga okulima Vanilla kati si lye okusinziira kwa lipoota gye nina kubanga bano abaamuwujjako effitina yaabwe baamutwala walala nga bwegamba nti we bajjira wano nga Buganda yeesinga okulima emmwanyi mu Uganda. So embeera eno tuyinza gikola tutya okwewala obutwa obwo okwewala n'ebirime ebijingirire? Embeera eno ya byabufuzi naye ekizibu ekibulimu nti ebyobufuzi ebya Ssebusiru bwa Njoka ezitannannyinizo nga zeerabidde nti nazo mu luuto mwe zikola ki mwe ziri. Bano basaanyawo obutonde bw'ensi mu Buganda naye nga beerabidde nti obutonde bw'ensi obuli mu Buganda bwe bwayisa ensi eno Uganda eddulu lya Africa era bwe badde buliikiriza ebitundu bya Uganda ebirala. Otunuulira bino byonna kiba kigamba nti nno gavumenti nayo yeesuuliddeyo gwa naggamba ku zaabu waayo ku golodi waayo ku kintu ekyali kifudde ensi eno oba ekifuula ensi eno okuba ey'omugaso n'enjawufu ku nsi endala. Policies n'otunuulira nga tezitambula. Kaakati be wayogeddeko nga tutandika oyinza okwekanga nga wanaayita essaawa mbale oba ennaku ziizo nga waliwo abateekamu ekikono. Embeera y'okwesuulirayo gwa naggamba ku bintu ebitwala eggwanga maaso naddala eby'obulimi tugenda gitwala tutya? Nga sinaba kuddamu ekyo njagala kusaba busabi mwami Sewandagi kubanga alina omukisa ajja wano ku radio. Sikyabuwaze naye mbadde kumusaba busabi nti waliwo ono muntu ataddeko radio Simba atamanyi kiki kyazaako. Kati nze mba nsaba nti bwe tufuna omukisa nga guno akatono akakoomanyi kawoona awuliriza naye yongerezeeko. Kubanga n'obwona agamba nti bano bajja ne bakola bati. I can tell you myaka ginjogererako abantu banonera amalagala n'endukusa e Buganda ne jjajja wange yali tanazaalibwa. Azaala kitaawo? Yes. Kubanga nze nazaalibwa ku Mulwena 66. Ali olusuku nasangawo nga mukulu wange yazaalibwa 5 mu 2 yalusangawo.
n'endukusa zaava eno. So tikiyamba muntu awuliriza otamuyamba kumuwa eddagala. Kati kibeere nti that's how it was. It is true. Buganda was yatandikibwawo ebyo byonna, naye Abaganda balina olugero bwe bakimanya nti bw'ofiirwa tosobola ku malaalo. Nawe ogende egundi enkole sinankole ono neyo akati maseka wano ononewo endukusa ozireete wano. Kankolage ekyokulabeko nze bwe natandika kuli mu lusuku wano nali ndowooza nti biringa ebyowaffe. Buli waweza emyaka 4 nditandika kukola ki okukaddiwa okuvaawo. Ningamba fine ekiyitawo kulotega wansi. Kati nze buli olusuku buweza emyaka 2 mu kifo kyekimu ntandika kuzaamu ebitooke bito permanently kubanga namanyi embeera bwekola ki bweri. Era naawe nkugamba nti kituufu oyinza kuba n'obusoboota obuyina naye tikikugaana kubujja wa muliraanwa. Ate waliwo ne beesobola bangi okulunda ente eki. Waliwo wunnimira walala nnimirawo ebisagazi by'ente, nasanga ettaka nga zibu kulirimaku, nasalawo nengula embuzi ezi 2. Obu muyita busana bw'embuzi tuyina butuyite olulimi lulala bukiringi ntubuyita obuhulungulu. Kati obuhulungulu bw'embuzi 2 bunyambye okulima ekisagazi mu acres nga 3 two like this kubanga zikikola buli lunaku. Kwegamba gwampuliriza ekizibu bw'obanga olinawo osobola kulima yes ebizibu ebiri naye gezaako kola nti olwana. Bw'obanga nga kiganye buuze omuliraanwa. Omuliraanwa aba aganye gavumenti yeyinza abavunaanyizibwa bayinza muyambako batya. Kibuuzo kyobadde obuuziza. Now government baga nti osooka noyekoona. Nteera kubuulira bulijjo nti waliwo programs government ziyayingira 93 eza World Bank ne IMF Structured Adjustment Program ezaagaananga government obutagenda mu ebyo kuvugirira manyi ebyobulimi makola ki. Ate ekiseera ekyo twali tulina kyakukola kubanga esente zaabwe twali tuzaagala nzitutambuza, naye ekyomukisa omulungi nga Katonda bw'atali yanguzi 29 abaatuteekako amateeka ago niwajja ekibayita financial credit crunch nabo ne bagwa. Kati baamala kugwa bebaatugaana okukola ne batandikako bikola. Tumuvugirira bya bulimi manya tumusuubula manya kati byagwa ne batandika kuteekamu esente naffe twatandika kwediza ebimu. That's why as we speak now national wote kitongole kya government. That's why we speak now. The government emaze kuzaawo extension workers mbayitibwa mu Ruganda. Extension workers abalimisa n'abebisolo buli kugombora mu Uganda olwaleero erina omulimisa erina w'ebisolo ayina piki ate nga ayina n'amafuta gaayo. Ekigenderwa kyekiriwa nti omulimisa ono omulimi ono bw'aba ayagala okulunda obulungi oba okulima okulungi abeere n'omukugu kugombolola waali. Naye abamu bayinza abamu tebabimanyi nti gye bali nti ate babwereere kubanga mpulira nti abayiba ebisolo bagenda mu bantu basabayo ka muntu mutaka. So nsaba as a government I can tell you kubanga ebingi tutandise kubikomyawo era n'okuteeka mu mukono. Kati nga kino kimbadde nkugamba ekyapa said ekyobusuubuzi bwebweru. Government has decided nti abaagala kusuubula ebyebirime kubitwala bweru egenda kubateerawo akasente kubasobola kwewola kubanga oli wosupply nga takusasulirawo naye ate ono omulimi ayakola ki ayagala sente. So kwegamba this is eggwanga lyaffe ensobi ezimu ziyinza kuba zakolebwa naye kati zikyakolebwa naye ekyomukisa omulungi tulina obuvunaanyizibwa nti ensobi we tusobola kukijjayo ntugirungamya abantu baffe ne bagenda mu maaso. So nkusaba ampuliriza ku lugombolola waliwo omulimisa n'ow'ebisolo mubakozese mubeeyambise. Naye ebyo bw'obaana bikutawaanya RDC aliyo mu district mutuukire nze ndi mulimi kino kinsobedde nkole ki
waliwo agambye wano okulima balima n'ebiwuka biyitiridde nnyo mu bitooke muwogo mapaapaali bingi nzijukizza nkyala bamuyita Rebecca Nanto ndowooza gwali mu mwezi gw'omusanvu nga tumaliriza nali ngenze kuona kaseke eyo mu mugombora bayita kinoni natuuka nasanga bafunye obulwadde ente zaabwe zitandise kufa then ninkubira bayita DVO waite ennaku 2 ne bajja ne bajja omusaayi ku bisolo byabwe ne bagenda bamanyi kizibu kikiriwa kati oyo mba ne musaba kasisimu yaffe tugenda kugisoma naye mukozese ba RDC mulimu gwabwe. Okay. Sewandagi njagala kusooka awe forward nga tumaliriza dakiika okwetonda kwa mukwano gwaffe Kenneth Paul Kakande ava kuntegeeza wano nti afunye ebimutaataaganyiza mu kidduka kye ku last hour. Okay. Ate ennaku zino manyi munanga akabodaboda akatya tamanyi katambulirako nga kayinza omutuusaako obuzibu naye njagala kwegayira mukwano gwange Bamwine waliwo enjogera etukakkanya nawuliddeyo n'omwami omulala olw'omushana nga naye era ayogera nti ettaka eriri e Buganda si lya bajjajjaffe lya Katonda so n'olwekyo tuleke kugamba nti ettaka eryo lya bajjajjaffe. Katonda agambye nti bwe muwuliranga nammwe mwetaaga nnyo mugendeeko embalala kigamba mwami Bamwine mbatadde tumanye engeri kimwe gye musobodde okutuuka we muli kubanga bwe mwali temunnajja mu buyinza temwaliwo. Sewandagi kati embeera eno tugikolere embeera eno ze nabagamba nti engeri yokka eyinza otujja mu bino byonna kintu kimu kyokka kukyusa nfuga gye tumazeemu emyaka abantu bagala kulya kale nfuga ya federalism lwaki nfuga ya federo n'abantu bagala kulya abajja kuteekerateekera ab'embalala ng'abateekerateekera okusinziira mu kumanya kwe ne mu bukugu bwe nange Sewandagi nteekereteekera aba wano nga ntegeera ono mukwano gwange ateekereteekera abakyoli ng'ateekateeka kusinziira ku bumanya kwakyoli kati abantu tubalye obuzibu kwe kuddya Bamwine n'omuleeta wano ate ebyaffe byonna n'abibba n'abitwala walala kati abantu n'atukudaalira tubalye ettaka lyaffe ati nagamba otuyite tukole Bamwine ono ku kibba ttaka Bamwine ono waliwo abamulumirizo kansome ennamba y'Abamwine abaagala biogas eri 0772433658 0772433658 ate naawe awulira nga weetaaga ku ndokwa ezaffe zino ezaffe eza wano naddala eza Ndiizi, Gonja, Kayinja, Kisubi owulira nga weetaaga ku ndokwa za vakedo ebitaffeeri emiyembe ne ffene ntuukirira nja kusobola obbikutuusaako mu bungi ebitali bifuuyire essimu yange eri noti 7772 31 28 82